sanga ko bantu ku business ya kutaka lino lyagula yasanga ka abantu abaddukanya katale kayiva mu ntuuyo Kaleerwe batabukidde abamenye woofiisi yaabwe mu kiro ne bajeddiza ssaako okuteeka ekipande waggulu ku woofiisi nga kiraga nga katale kano bwe kakyusiddwa amannya nga kati kayitibwa People's Market. Bakubisizza obupapula ne bateekawo People's Market amangu n'embiro wabula tebalipootinze poliisi tetatutegeezaako ba meeting yali wa RDC n'abagamba abasuubuzi mbalekenga abasuubuzi abeetaka eyatunda n'eyagula mugende mutegeeragane bwe munaamala okutegeeragana mudize abasuubuzi ki amawulire yagula ttaka tagulanga ku business ne bajja ne bamenye ekibuba kitutte n'olunaku olwaleero tetukoze. Abasuubuzi abaddukanya katale kano bagamba nti abasajja bano babalumbye mu kirera nga wasangiddwawo bakuumi bokka. Kasitamaze okusomako nenda bako brigade ya Kayange n'amaine ganzibwa nemanya kana kale kayiwa era ngenze okusanga waliwo abantu asatu nibamenya essaawa 10 balina emundu balina pisto ne bajja ne bamenya woofiisi ne bamenya woofiisi ne bayingira ne bajjamu buli kimu. Ofisi ya fayo jiraba baza mune sawa mwenda be basikali abakuuma wano okuva n'olwaleero Kalibala mutegeeza nza Abubakari taza wano bayayebe bano bawezenga bo batagenda kukkiriza muntu yenna kutwala katale kaabwe nga nannyini ettaka Rosemary Nalubega talina kyamanyi. Kalibala waba yagula agenda yamuguza ettaka bizinensi yaffe nga abasuubuzi twajeterako natukalagane landlady Rosemary Nalubega owulidde nyabo bwaba akimanye. Poliisi y'oku Kaleerwe ng'ekulembeddwamu OC Charles Nsaba ng'ali wamu ne DPC w'e Wandege Yasiza Tusingwire basisinkanye abasuubuzi n'abakayanira akatale kano okugonjoola ensonga zino. Ababadde bawambye akatale bategeezezza nti bo batambulira ku kiragiro kya kkooti wadde nga kino DPC w'e Wandege Yasiza Tusingwire akiwakanyizza. Maze wiiki namba wano n'ababaddewo abalabika nti beewagula ku bakama baabwe nambawo ekyokukola naye bo ne bagaana nti baagala kulwana. Kooti teragidde kumenya kooti yeetaddewo ekiragiro interim order ng'ekiragiro ekyo kibadde kirina okutegeerebwa sayidi zombi. Abasuubuzi bagamba nti bo bakooye entalo z'ettaka ezibataataaganya buli kiseera ssaako amannya g'akatale agakyukakyuka. Kati ffe twebuuza bizinesi ekwataganya wa n'ettaka gye baagala okutwala ffe tetuyingira mu ttaka tuli basuubuzi. Annette Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Rabukera TV1.